oteekwa okuba ne weebaza ng'ofunye ekirungi naye bibanaddi nti basobola bibagamba kubanga baba bafiirwa. Naye ekyamazima ndi emikutu gino gitukoze bulungi kufisangayo akadde yadde tubeera bize naye tufisayo akadde ne tubulira abantu baffe. Totawaana kugenda Bulaaya nga tosiibudde ojja kuviirayo awo. Totawaana kukyusa mulimu nga tobuulidde jjajjaawo naye bamubuulira batya. Ebyo byonna temubimanyi ensonga lwaki temufuna okusoomoozebwa okw'amaanyi. Nti omuntu yenna buli kintu ekiri ku nsi kino mu kaseera Senkulu Sekyondwa bw'otyo waliwo omuntu akuwuliriza n'agamba nti nze jjajja byayogerako byennyini bituufu naye ekituufu nga sinnafuna mulimu oba bwe mba nfunye kati ng'abatannagenda Bulaaya era n'omuntu yenna eyafunye omulimu oba nga bamuyitidde omulimu agamba naye nandikoze ntya nteekeddwa kukola ki era ebintu ebimu kale oyinza obutabibagamba kubanga ebimu ebintu by'obujjajja biyinza obutajja mu kamera naye omuntu oyo yandikoze atya era bw'aba wakutuukirira kutuukako atya enamba ey'essimu era okolera wa kale omuntu yeeteekateeka atya nsaba obabuulira omuntu yeeteekateeka atya ng'aliko kyagenda okukola n'abeera nga anakifunamu n'ategeeza ne bajjajjaabe. Omuntu yali yeteeseteese ng'otandika okukola olugendo lwennyini ng'otereddewo jjajjawo ekita ky'omwenge naye ng'olina n'ensawo y'abajjajjaabo eyo gye bayita lupakasi epakasi ensimbi gy'osuulamu singa oba ofunye nti waali maze omwezi mulamba oba ebiri ng'oteekateeka olugendo n'oteekawo ekita ky'omwenge n'oteekawo amatu g'emmwanyi ne bwe gabaana n'oteekamu n'amakula n'otegeeza bajjajja n'okoola abalongo n'okoola emizimu n'okoola lubaale yenna n'amayembe n'emisambwa kubanga z'engalo zino 5 ze mulaba nti eno engalo esooka etegeeza kye bayita abalongo eno neeyimirawo ku lw'emizimu omutonzi byonna yabituteekako naye lwakuba temumanyi eno neeyimirawo engalo ku lwa lubaale eno neeyimirawo ku lw'amayembe eno kamala byonna neeyimirawo ku lw'emisambu egyo emisambuzi. Kati tewalikoze kintu kyonna nga tomaze kutegeeza abantu abo kubanga buli kika tewali mpaawo kika kitaliimu balongo. Kale ng'omaze okubategeeza ne mu nsawo y'abajjajjaabo eyo lipakasi n'oteekamu amakula ekyamazima jjajjaawo ajja kukuddiza obubaka ekyamazima era ajja kukulaga kiki ky'olina okukola bwe lubanga olugendo lubi nga takwagadde ogende era ajja bikubuulira. Naye Nazzikuno abantu batambula butambuzi n'agenda tasobodde kusiibula era n'abafumbirwa kyovola ennaku zino obufumbo butagala n'abafumbirwa bennyini ebintu ebyo babyerabira ate si bingi. Omwenge guyinza obutaweza 1,000 naye ate onosanga omuntu ng'aleese ebintu bya bukadde 20 neerabirayo omwenge ogwali badde ogw'omutwalo ogutegeeza emizimu ogutegeeza bajjajjaffe abaavaawo nti mwala waffe nno omuzukulu wammwe afunye omubeezi era mukkiriza abeereyo mu mirembe mukkiriza azaale afune n'emirembe. Ebyo byokka bye mwerabira n'olaba nga fumbo bugaanye kubanga emizimu tegyamanya. Kati bantu ba Katonda mukkirize nti tuddeyo ku lubereberye kubanga eddiini tusabye kubanga twazirimukko naye ekyamazima mpaawo kye twajjayo okusamira tteeka oba okunoonya bajjajjaabo tteeka naawe ataliiko lubaale ntemi ogikwogererako kikukakatako okukkiriza mu myoyo egyo okulaba nga giggabirira nti ffe nga basenkulu tubongerako ekintu kimu kwegayira jjajjaawo okukweyimirira okumubuulira kubanga omusibe teyeeyimira musibe okumubuulira nti kkiriza jjajja omwana agenda akole ensonga endala ajja zikola kubanga zaakolwanga na nsimbi. Mu mbeera eyo bantu ba Katonda ne mbasaba muddeyo emabega mweteeketeeke ku lubereberye.